Breaking news eriwo kati ndowooza si birungi nnyo kyesobola okugamba si birungi eri bannakyemalira babiri ow'eggwanga lya Kenya n'ow'eggwanga lya Rwanda si birungi wadde n'akamu ebiriwo okugenda mu maaso era gwe nakugamba nti gwe munnayuganda ojja kumanya where the real power lies era nekugamba kino tuyingira ni Uganda come rain come sunshine tuyingira ni Uganda kasito n'ategeera where the real power lies ojja tegeera nti tuli ku kituufu era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert abasajja yabanyigadde amapeesa bino byonna byonna bimulaba batukola bali mu panic mode ate nabo bennyini bye bakola babikola babitya nkiddamu tiyagaasa ono gwe batukuba balina okubikola to intimidate people that we are still in control naye nga in actual sense tebakyali mu control nakugamba ba capitalist we bali mu Uganda ate kye baagala bakyetaaga ate nga beetaaga ba president bananga tebali ku ntebe so mu ggwanga erya katutandike mu ggwanga lya Rwanda Paul Kagame ye ayitiddwa ku olunaku olwokuna bamugaye ku luno teri kusindika ba minister nedda Paul Kagame ayina okulinnya ennyonyi n'abiteekamu nga tunayingira eggwanga lya United States of America mu Washington nga ayitiddwa White House ya America okulaba nti basayininga permanent peace deal and economic deal n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo jakumbuza ate ezasooka zaali zitya ziri bali bazita preliminary agreements bali bazita preliminary agreements nga muba muteesa kwebyo bimugenda okukola ki ebigenda okutambulira nga muzino mwali munti tezigenda kuddamu kugiribwa nga Rwanda tenajja majigayo ku ttaka lya Democratic Republic of Congo of which kino ekintu kyali kyagundi nnyo kyali kyantiisa nnyo eri Paul Kagame nga Paul Kagame agamba nti ye amajaago gali okukuuma akabinja ka FDLR okitegeera ne bamugamba nedda gajjeeyo naye nga wetwogerera agamu yagajjayo amalala tannagajjayo gakyaliyo mu ggwanga erya Rwanda kati kitegeeza nti gayina okuvaayo gonna mu agreement eno egenda okusayinibwa olunaku lugenda kubeera lwakuna wiiki eno yennyini olwaliro ndowooza lunaku lwakubiri yes ku lunaku olwokuna wiiki eno yennyini agreement eno erina okukola ki erina okubeera ng'esayiningirwa era Paul Kagame bamugambye ku luno teri byakwebuzabuza oba oli mulwadde jangu ne kanulazo oba oliki jangu nga bw'oli tukwetaaga okitegeera tukwetaaga kino kijja kukulagana lwaki omwami ono abadde silent nnyo nga takyabeera nnyo mu mawulire yes twamulabakawo nga mulwadde nnyo era bamu tubadde tulowooza nti oba yafa oba ali ku ndiri nnyo olw'umugoya omwami ono ekibadde kimwekwesa mu mawulire ayagala kwebala endagaano zino kubanga nagambye endagaano zino ze zimalamu ttayiranye ya Paul Kagame mu ggwanga eryaki ya Democratic Republic of Congo ate zino woozitunuulya nti n'amaanyi ga Paul Kagame jjukira Paul Kagame ono abadde tannabeera na opposition y'amaanyi nnyo okitegeera opposition ye babadde bakyazizimba buzimbi kubanga buli abadde raising abadde akola kya Russia ng'amutta buli abadde raising abadde akola kya Russia ng'amutta okitegeera ekintu ekyo kati ggwanga lya Rwanda opposition tebadde y'amaanyi nnyo okitegeera tebadde y'amaanyi nnyo naye nabagamba due to the new world order eriwo bagenda kulaba nti Kagame ono bamuteekako Victoria Ingabire isaawe nno kati akyali mu kkomera yes akyali mu kkomera nga Paul Kagame yamuteekawo gwa treason naye nga ebitongole bingi nnyo bivuddeyo nga birwanirira ga Victoria Ingabire kati kitegeeza nti naye bali mu moshapinga bulungi kulaba ng'akola ki ng'akwata entebe ate ne bano betulina abahutu abali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo aba FDLR bamugamba tudda waka ate twagala ekintu kye bayita political solution ku nsonga zaki ku nsonga za Rwanda of which nakugamba nti if they take a political solution Kagame tasobola kusurvivinga lwaki bagenda mu kalulu bamuyingiza kalulu senga bamuyingiza kalulu majority of the population mu ggwanga lya Rwanda is made up by the Hutus and the Tutsis. This is the oppressed tribes mu ggwanga erya Rwanda kati kitegeeza nti kigenda kubeera kizibu nnyo Paul Kagame okusurvivinga akalulu kano nakugambye nti akalulu kati kagenda okujja kuba dictator kubanga kiki beetaaga due to the new world order egamba nti the superior majority kati egamba superior majority kitegeeza nti bano ba majority we bakutwala mu kalulu basobola okuba akalulu kubanga ebeera majority race and it is the oppressed race okitegeera bano we bajja bayonoona nnyo ne banyigiriza bano ba majorities kati essaawa eno beetaaga ba majorities tebasobola kukola ki tebabalabako okitegeera kati ono kyovula batandise okulimbalimba ono owe Uganda n'alimba kino n'alimba kiri agezeeko gattagatta n'ayita bajjenzi simanyi ye yakozeeyo banne babadde mu debate nga ye akozeeyo gundi y'abajjenzi okitegeera mu naye atulaga nti atwagala nnyo naye nga tukimanyi nti ono kasasiro we tatwagalangako so Paul Kagame ku lunaku olwokuna olw'eno wiiki yennyini agreement erina okusayiningibwa not the preliminaries oba the pre kuba ne kata nayo yali pre kati bagigasse wamu okitegeera bagigasse bakifune kyonna ne label groups obuli mu gundi ya Rwanda eyo nga busayininga gundi ya Rwanda bulina okudda ewaka
balina okudde waka ante we manjogera ku rebel groups manjogera ku bahutu we manjogedde ku bahutu kitegeeza the Hutus are going to take back Rwanda bagenda gitwala babirenga bebagikola ki bebagiridiga nga olaba nti kati wano mu Uganda baganda bagenda kukola ki bagenda kuddamu beddiza ekintu basobola okulembera bannaabwe muki mu Uganda ensuubize kati ne Hutus and the Twas are going nakugaba Victoria Ingabire ono gwe balonda alina emisaayi ebiri alimu ogw'abahutu alimu n'ogw'abato naye ate abahutu n'abato bonna bamwagala ne rebel group nazo zennyini nyini ziwagira Victoria Ingabire zimwagira this is why Kagame yamukwata n'amukola ki n'amuteeka mu kkomera olwa support gy'alina okuba both mu bayeekera n'eno n'amugaa kati goli muyeekera okyegera ekintu ekyo so ebyokwebuzabuza byo biweddewo kati amugane ku lunaku olw'okuno olina okujja mu ggwanga lya America oba tolina mafuta ffe tukuteeremu amafuta mu nnyonyi olina okujja tugisayininga essebo kuba America is out of patience okitegeera akasajja kamutwala wali obulasha BRICS eyagala mutwala ate ensi gye bagiza alaba eno bidirudiru yugira so n'agamba nti kakati ekimala kyemba kwasizaako kimala kyekimu kyakoze ne Maduro owe Venezuela naye yamugambye kakati gwe airspace njiggadde okitegeera Venezuela bamugadde airspace tekyali nnyonyi kubuukirayo America era kati bwosi tuli ennyonyi n'ogiteeka mu bwengula bwa Venezuela bagikuba ne bagiteeka ku ttaka America yagambye no fly zone nakugamba ono yafuga ensi ate kyayagala akyetaaga buli muntu eyali amuliiridde ku ssente mu luno olutalo lwa BRICS togenda muwona nkiddamu buli muntu yali amuliiridde ku ssente ze mu luno olutalo lwa BRICS tomuwona either agenda webanga bannansi bakwagala agenda kukulyetingiramu abayeekera mwerwanemu mwennyini agenda bateeka mu sivowo wabula bannansi obeera tebakwagala agenda kakasa nti entebe togiriko so Maduro bamuli bize bamugambye kati tekyalina airspace anti obadde wepankapanka twakusibwa wano ku mazzi kati obadde okozesa bwengula n'abagamba okulaba ennyonyi kati eddamu okuyita mu bwengula bwa Venezuela mugenda kukiraba so nakugamba when this one backs everyone bows down lwakuba bamu baddown lwakuba ffe tetumanyi poliisi zino America eno efuga ATNC tetuzimanyi baddawo ne bakubuzabuza America ffe bannansi simanyi tuli ki everyone needs America ne Uganda eno revolution senga tebadde mu America tesobola kuguka abeera akulimba webanga terimba colonial masters tesobola kuguka kati njagala olabona omusajja ogwe just gwe muna Uganda tuulawo ukigire nti olutalo lwe Congo lumaze emyaka 3 nga gye luli nga baani abalufiruweringa America mwayingira element ya Russia n'aba China kati ono wants it all naga kati bigwe yabitandika ate yagamba wayagalira bikomewe bikomera waba tayagala bintu kugwa tebiggwa kati amugambye ssebo kulwokuna jangu wano ne rebel groups eziri mu gundi eza Rwanda zino okudde waka ekintu ekyo bakiteeka mu preliminaries ze basayininga bakiteekamu ne bagamba nti senga bagira bagenda kukwata rebel groups bonna obubinja bunani Congolese rebel groups mwino okudde wabo ne doza ne ADF ne tuyinzo gira bakonge komyewe Uganda wano ya tuyinzo gira bange komyewe Uganda tuyinzo okugira bange komyewe Uganda naye nga ADF ene enzo okubange eri mu good terms ne government ya Democratic Republic of Congo kuba providing a security yes kyo kiyinza okubanga kiri akuba twawulirako nga ne Museveni house sometimes back agamba amagye ga Congo ge galemezaayo ADF ne FDLR okubanga batufugaza mu bibira yakye bazitya okitegeera Kagame atira ddala FDLR agitya kiroto kye kyantiisa buli wajulya kati bagenda kukomawo nga ba civilian bagenda kukomawo bayingire politics we Rwanda ate bo bakyankalanyiza bakuba kuba kujjukira babadde bayeekera kati bo bakyankalanyiza bagenda kukuba kati ye fear gyakola ki yali so Kagame fear kye kimu n'ebyobugagga jjukira Rwanda eno terina byabugagga byerina babadde okubbi that is a country built on bubbi thagale babbe Uganda ne babba ne Democratic Republic of Congo okusobola mugenda kulaba nga Rwanda etandise okugwa nkiddamu mugenda kulaba ku downfall ya Rwanda singa Kagame analemera ko lwensonga kati bamusaze buli wamu nono wano naye bamusaze tayina yabadde amufani nga mfiweringa sente naye takyalina ayongera tukuba emisolo naye agenda ali mu last days ebyo byonna babikola mu last days zaabwe so the Uganda just kugamba there is no need for you to feel sad we are going in the new Uganda tugenda because why omusajja yaleeta yatabula ekintu kibaita foreign policy mu revolution once kastoji kwatako vote foreign policy no giteeka mu vote n'omulaba nga atandise okutagala omanya awedde kati bino bina byali mu kola atya era omulaba njagala mutunulye nnyo trail zino ngenda kuteerako ka video bana abasajja balwanyisa abantu balwanagana n'abantu balwanyisa abantu kulaga nti kale nono naye gwe muleeta naye talina numbers
avuga patron agenda maaso nakuba abantu tiyagase watali motoka basaasane bonna His Excellency Kyagulanyi agenda okutuukawo nga tebakola ki tebali unenga bakubye tiyagase neera mbalaba nga bali eri mu distance abalabe kweke mu bizimbe ne baga people power our power abatalina katengo basigala balumba abantu abatalina katengo basigala balumba ekintu ekyo His Excellency kyakoze kya tabbu nnyo eri bannakyemalira n'okuba bannansi tiyagase ne basigala nga balumba muganda wange eyo sayini naye era agiraba ajja kakasaako eyo sayini mbi nnyo eri bannakyemalira bano kubanga wokuwa tiyagase onatuuka n'akugwako nga last resort gy'olina okukola olina kukwata masasi okube senga ottayo bannansi abali peaceful bwe batyo nga bakutte fulaga tulina ekintu kye bayita responsibility to protect ekyabadde mu World Liberty Congress njakujjanjiba nnyonnyolekeyo World Liberty Congress sinagibanyonnyola nenga nkakasa ngenda kufuna time zijje nkunyonyole World Liberty Congress eno etegeeza ki ne mission yaabwe 2050 World Liberty Congress erina mission bagita 2050 eyo tugenda kujja nja kubanga njikuyitira mu koso mujja kuteeka mu comment section mberenga wensoma at least next 2 videos mberenga kunyonyola ku World Liberty Congress otegere kikyeri zino zonna biroto bya ntiisa eri mu 7 nkiddamu biroto bya ntiisa eri mu 7 so Paul Kagame katumulinde ku lunaku olwokuna tulabe nga agenda oba ayagala oba tayagala oba alina amafuta oba talina bagenda gamuweereza agende mu ggwanga lya United States of America alabe nga asayininga endagaano ezo ng'azikola ki ng'azimaliriza alina okubimaliriza okitegere ekiro be babitandikira bye babimaliriza so n'ekirala eggwanga mu ggwanga erya Kenya Samei Ruto wetwogerera obunkenke bumujjudde Congress report emaze omufulumako gwesobola okujja mu inbox yange nenkuteerako namba kweri nooza ku bio yange yes ya WhatsApp webanga teriko nteerako nkujikuwa enamba ojje ofune Congress report efulumye ku ggwanga lya Kenya nakugamba abantu bano senga bakufulumyako Congress report wetyo babeera bakugamba kwetereeza ogenda according to the policies ya Uganda yafuluma era naye teyawukana na ya Kenya ne ya Rwanda yafuluma era nayo teyawukana na yaki na ya Uganda okitegeera ekintu ekyo so Congress report ya Kenya bawonize Kenya against relationship yabwe ne China yes bamugaye kati gwe tukutadde ku ladders tukulaba engeri gy'okwatagana munnya n'abachina olai kwagala kutumanyira okitegeera ekintu ekyo nakugambye bano bannakyemalya kasitotegera nti bakubye mu policies kikyokola obalaba nga batagala okitegeera obalaba nga batagala okuva mweno police okudda muki mundala kati kana akabinja kannaamu kano ne G77+1 ne BRICS akekabaleetedde ebizibu abantu bano bakimanyi nti abantu bano baina chain bagatta bweti ngera chain ne gattira ku Museveni kati ono ye Museveni yefuula owallo kyafu nti atati ajja okubeera chairman wa BRICS yagenda okubeera chairman wa NAM yajja okubeera wabula akwate bana abaana aba recruiting abateeke mu yes kakati ye bamuwoningiddeyo ne bamugamba gwe tukulaba influence yo ne China eri threat against security yaffe okigira kiddamu bamugambye enkwatagana yo ne China eri threat against security yaffe so points nyingi nnyo ze bayimiriddeko bogedde ku human rights violation n'okutta bajenzizi bogedde ku bintu ebyakalulu byali agala okukwata ku constitution so Congress report eno nene nnyo sola gikutemera yonna n'enjimalayo wabula nkugambye jangu ku inbox yange mbenga nkola ki benga kwa Congress report yo ogenda ogyesomere ogitegeere okitegeere ekintu ekyo ogitegeere otegeere nti America atabuse nkiddamu America atabuse wano ku muntu buli muntu yamulira sente ze atabuse kuba is undergoing a crisis America is undergoing a crisis which crisis aina giterereza mu third world countries okuli raw materials na kugamba China eno yali yakola ki yali yekwata rare earth metals zonna nga azikola ki yazeddiza kati America naye yetaaga share azeetaaga okozijja ku China yali yazigulako monopoly sebo muyayo ngalaga nti byonna bibye byona agenda mugundi ekyo bula kana akachina kano kabadde kakabinyo nga kakwata bacha abadictator bano nga kabakwata nkabakwata obongo nga kajja ne kabawola sente mukumalo bawola sente ne katandika okutubanga we kagala nga bano badictator bakoze eki babazibye emimwa so kyo bula bolaba nti airport ya Uganda bakugamba China yagizimba nojja kugundi engudo wano bakugamba China yetuwoze sente ekizimu bank asimanyi bani bebatuwoze sente netwebuza IMF ne World Bank ziyatuwanga zo zaddawa zakolanga kiko IMF ne World Bank basponsorinze ebintu bingi no babuza nti zino sente zo zakola ki zo zaddawa so ati Samei Ruto bamugambye mukulu linnya mu steps kati tutandise okwetegereza enkwatagana yo n'aba China tibadde bagala okuzimba mu space nga bagala kola network yes ndoza ngene ya Elon Musk
kuba kugamba nti ngine ya Elon Musk kuba kugamba waliwo gye batandise okuzimba mu West Africa eno mu Burkina Faso ne Mali ne Niger abachina bano n'abarasha kati mbu Kenya ebadde ina agreement zeri mu kusayininga ne China basobola okukola ki basobola okugizimba mu bbanga awo ebere ndoze je competing ne Elon Musk owa Starlink ne ya Bungereza zibayita Zerinda Jeffries so kakati America namugamba mukulu kitege twabitegeddeko endagaano mwazi sayininze naye layiro ogenda tegeera ani afuga wano tukutadde kuladdira katutandise okwetegereza ate kasita kugamba nti akwetegereza omanyo jabbikola so ayogedde ku violations nyingi kugambe mweziri mu Congress report eno sobola jiba wayo nayo n'enjimalayo naye nga osobola okukola ki osobola okugenda ku website n'enkuwa link osobola okujja mu inbox yange n'enkuwa link n'ogenda ku ezo website n'okola ki n'osobola okugisoma otegeere nti abasajja bano bazze bamazeeko ku luno kugambe yo walwanda ku lwokuna alina okulinnyawa alina okugenda mu ggwanga United States of America oba mulamu oba mufu balina omutwala yasayininga eki endagaano kuno si baminisita balina okugendayo criminals ba minister bebazisayininga kuno Felix Tshisekedi w'eggwanga lya Congo ne Paul Kagame w'eggwanga lya Rwanda bagenda kubanga bagasimbagana mu Washington mu State House nenga endagaano eno egenda kubeera blocked by Donald J. Trump yagenda okukola ki yagenda okubanga ablokalinga endagaano ezo so ne Congress report eyo osobola ogisoma mu zonna 3 zaafulumya bano bakufulumyako Congress report kitegeeza ebeera warning omanyi kye bayita warning letter warning letter y'omu America yeeyo bagita Congress report bagikuwa nga ennyonnyola byonna bye beetaaga okyuse byonna ne babikuteeramu okitegeera kati gwe kiri erigwe okubikyusa oba okugaana bo tebagaana ng'olina emputtu babeerokke naawe kubanga buli omu yakulira mu family za njawulo kati goyinza okuba nga gye bakuliza muyina mputtu kinagamba nti ono we Uganda aidha agenda kukkiriza aweeyo obuyinza peacefully oba forcefully kubanga bamugamba ku luno democracy alina okukola bamugambye democracy alina okukola ne bajjanga bamulangira okuva kalulu kazabbye konna nga bakamulangira ne bamulangira akalulu kazabba kakati paka kano ne bamugamba kati ku luno tukulinda tukole kitwabe ne boogera ku ngeri gye yakwataganamu n'abachina ne bahacking amasimu ga His Excellency Kyagulanyi ne opposition leaders abalala so ne boogera ku cameras yateekawo ng'akozesa Hawaii y'abachina waliwo ne company endala y'abarasha ne boogera ku nkwatagana ya Museveni ne Proxdini owakabinja kawagina so bingi nnyonnyo ebyannyonnyola mu Congress report ya Uganda kyemanya abasinga mwagifuna naawe atagifunire ya Uganda still osobola okujja n'ongamba ne ya Uganda saagifuna oba tuwafuna ya Rwanda osobola okungamba eya Rwanda saagifuna gimpeeko nkoleki nsomeko yes zino ebintu webiri osome mu Uganda obitegeere nze nabagamba ku nsi kuno mu struggle wano zakyasinze sena balamuga otuzaamu amaanyi bino si byakubazaamu maanyi lwaki I do research n'entegeera nti kati ono tumutuusiza wano era nkimanyi nti bino byonna byali mukola byakwekaza ensonga lwaki avaayo nannyonnyola misana na kiro nannyonnyola nga balina bwe baakubye tiyagaasi nannyonnyolamu abaatuyiikiriza biki n'ateekamu ziguuni zino zitandika okukasuka amayinja afune justification ono omusajja campaign zimuli wano ku bulago zimutta mukitegeera kati awulira wazi controlling nga takyalinako monopoly kati kyovula batandise oteekamu ziganga zikasuka amayinja zikole kyasobola okufuna justification yejje kumanyi oyinza okuba nga olwanagana n'omuntu ng'okimanyi nti akuba kati nakkuba kati gw'obusungu onoonyayo akaana akato koonaakola ki koonaakwata n'okuba kati Museveni bw'ate bwali kati anoonya engeri gy'akuba abantu kubanga ayagala kumaliriza ki ayagala kumaliriza bantu okitegeera ekintu ekyo ayagala kumaliriza bantu so Museveni olutalo lwe ali mu kulwanagana n'abantu takyalwanagana naki takyalwanagana na poliisi siwa takyalwanagana n'abazungu alwanagana kulaga nsi nti Kyagulanyi talina buwagizi kyali mu kukola kyobola kati patroleyitawo yisi swi negenda eyo maaso ne abantu ne basibira eri ewala tujja obiraba mu vidiyo ng'akomye mu domestic police tujja kuba tubiraba nga tukola assessment ku zino campaign nakugambye zino zo mwendi boots on the ground byenkunnyonnyola mbijja ku ground observation zijja ku ground so ngezaako capturinga kuweza scenes zenjagala okuwalaga nga mbasomesako mbagambe nti ensolo ku kizigo kweri kubanga ekintu kye twetaaga ekya nationalism His Excellency Kyagulanyi akizimbye nkiddamu nationalism gye twetaaga okujjako Museveni His Excellency Kyagulanyi agizimbye so kikyenkusaba Uganda just tovaako just teekako notification button omala okuteekako notification button ogisharing then gwatana subscribinga ku channel yaffe wano ogenda okuyigira ekintu kye bayita geopolitics ate no channel si yakuvaawo kati Katonda asenga n'atuyamba bahakazi ne batagiyingiramu kubanga ekusomesa ekyo kyennyini kyolina okukola ki kyolina okumanyanga mu nansi as a citizen so tujja kubanga tusoma ebintu bino mu Uganda
nga tekyali atukuba ku mukono na wabula kati essaawa eno okuwa just events n'enkuwulya event lwaki etuuseewo naye neetaaga okukusomesa ekintu kino okitegeere. Just nkuwa event kati for example no bamuyise mu ggwanga lya Amerika n'oli bamugambye essebo tukulaba n'enkubulya lwaki ekintu kiri ekyo bwe kityo n'enkugamba this power lies ono yalina nnyini maanyi. So naye wano eno tunaba tumaliriza bulungi nnyo nga twenunudde nga tulina time emala ya kubanga tukola emisomo bwe giti nga tukola kitusobola okugitegera kubanga generation yaffe egiddako balina okujja nga bamanyi ekintu kino ne bajja nga bakimanyi ne bategeera ebizibu byaffe biriddawa ne bategeera tubirwanyisa tutya ne bategeera nti bano bapresident be tulina they are just puppets naye tuzimbye tutya ekintu kye twayita nationalism n'abagambye generation eddako egenda otuddako twetaaga tugizimbemu ekintu kye bayita nationalism. Bwe tunaabazimbamu nationalism then bo generation yaabwe enaddako omuzungu bagenda mufukamiza nkiddamu bagenda mufukamiza naye it is upon me and you okulaba nga tukola ki nga tukyusa mindset za generation ezo eziddako yaffe ebadde nga yakwatibwa obwonge yaffe naye wadde tugezezzaako okugira naye tugezaako ku interpreting events naye senga twali tukimanyi from the start nga tumanyi nti kano ka constitution ka Museveni akateekawo kusiba kiwaanyi waliyo chatters ezifuga ka constitution kano senga twamwambala dda egyo no maybe neje emyaka 25 ejaba Elias Lukwago ne ba Kiza Besigye senga tetujandi tufiridde bwerere naye it's never too late maybe Katonda yali atupanishinga kusobola kola ki kusobola kwiga. So just take a notification or subscribing or take a shares nkugambye ngenda kubasomeseza abana mu Uganda for God and my country Uganda.